Mwenda ndaba abantu abatambula naye nga simenti gena mala mba nakagula obwenti nyamuka ku kirasi wano. Stand now and the woman. They took the man there, they tried him in court martial. Was given 93 years. They appealed, they released the man. You mean those things they want. They're slaughtering themselves, we are like the pigs. Era tujikubyengako nga teriiko kubanga abatajirino tujikubyengako nga adusenga ddeeyo mukazi wattu That lady may end up dying and you fail to pick this up. You leave those phones. So manya, you go to Aliro. All right.
agenze kukola ki? Kale sokoleki kati ndi mukola eh? Ngasalira bitooke awo kati mpulidde mmola agamba nze semberayo eri nejjambyayo ngenza okutunda weti nga mutemi ensooka awo wenzirukidde. Nzawo wenzirukidde nenziruka nga nkuba enduulu bannange size mutunula mwega nga nkuba nduulu. Alina abaana bana. Azze kumakya nga azze kutukole tubadde tukola kati enuli wajjidde n'ayimirira okumala dakiika 3 ng'ali bw'ati nga ffe tetumanyi kyakwatidde mabega. Kati n'ayimirira ne mugamba ne lwaki omukazi tomwesonyiwa akugambye nti nno yetadda mabega n'angamba kaŋŋende mwegambire nze kennyini. Kati nze mbadde ndi bize ndi mu kusala ate baagala nako naye gweomuwala yamugamba nze neesonyiwa nakoowa. Amanya agange nze Jumba Sulaimani ali mukozi wano ku St. Teresa Namilyango Girls ng'era gwe batemye mbadde nkola nabo mu nnimiro naye mbadde nkyali ewaka nange abadde nayo mu nnimiro nankubira essimu aŋŋamba yanguwako maamira kuba mukoze eki bamutemye ne mubuuza ani amutemye era bamutemeddewa naŋŋamba yanguwako nze gamba ne omusirikale ku geeti bajje wansi kati ngenza okuvuga nentuuka wali wansi nga ndaba abantu bakuŋŋaanye mu lusuku okukkirirayo ekyamazima nga atemeddwa ejjambi okuva wano ku feesi ng'era ne bwayogera amanyo gamulaba ne bamutema wano mu maaso ne bamutema wano ne bamutema omukono guno ne bamutema ekisambi ne bamutema mu lubuto muno kwegamba ekyamazima amutemedde ddala nga lyo akozesa ttima era ne tumuyoolayoola ne tumukwata okumujja wansi eyo gye babadde basalira ebitooke ne tumutwala paka ku ddwaliro lya gavumenti emukono entuuka awo abasawo ne batuyambako era bo bakoze omulimu ogwabwe gwo bagukoze batera okulwawo naye luutu eno bafuddeyo era ne batuwafunira n'ambulensi emututte emulago. Obuzibu bagamba mbu banne bakola nabo nti baali beeyagalako banange era nakitegeerako mu ntandikwa nga womanyi abakozi omubeeraawo nga mukola okwegomba kubeerawo kuba kyo kya buntu ne beeyagalako n'ekirabika omuwala n'atuuka ekiseera ekyo n'akikola ki n'akivaako kyempuliddeko nti omulenzi abadde yeegayirira okuddingana n'omuwala naye ng'omuwala agaanye kiyinzika okuba nga kyekivuddeko ensonga emutemeza. Essaawa za kakati we tubeeredde ku ddwaliro emukono gye mpuliridde amawulire nti naye yeesaze era baŋŋambye wenkomyewo wano ku ssomero baŋŋambye bamututte ate era ku ddwaliro ly'emukono oli gwatemye waabadde embeera gy'alimu yo sinnagiwuliza kuba ekwasa obusuuku. Amannya Namirembe Rose nga nze myuka omukulu w'essomero ku St. Teresa Namilyango Girls Boarding Primary School.
Ntuusa wano ku makya zibadde nga ssaawa 3 ne tufuna ekikangabwa omu ku bakozi ng'ajja adduka ng'atugamba nti waliwo banne abeetemye mu nnimiro. Kyenkoze nga administrator nkwataganyizza n'omuvuzi w'emmotoka y'essomero okulaba ng'atuuka ku muntu gwe batemye bamuggyewo bamutwale mu ddwaliro. Kikolebwa mu bwangu nnyo kuba tulina emmotoka n'abavuzi abakoze mu bwangu ennyo ekintu ekyo. Bwe maze okulaba ng'omulwadde ataalibwa atemyatemeddwa ne ŋŋenda emmanga okulaba ekikolwa bwe kibadde eky'okutemaatema ng'oli yatemye naye akyaliwo naye nga naye yeesaze yeetusizaako obulabe. Ne tukwatagana mangu nnyo ne poliisi nabo amangu ennyo batuukiddewo ne balaba embeera ebaddewo ne bakikwataganya mangu nnyo ne tubagamba oli gwe batemye agenze mu ddwaliro era essaawa eno wenjogerera bamukozeeko emukono ennamirembe ne batuwala ifaalo leeta batuuse emulago bamukolako. Noono eyatemye poliisi emututte kuba neetadde mu mbeera nnungi kuba naye amaze ne yeetekako obulabe bamututte emukono. Kati akaseera kano waliwo era patro ezze ekyanoonyereza nnyo okumanya entandikwa y'ensonga eno. Akaseera ako ge mawulire ge tulina naye nga buli kimu kikwataganyizibwa bulungi.